okusaba kwa Kristostomu. Ayi Katonda ayinza byonna, atuwadde ekisa kaakano okusaba ffenna mu maaso go n'emmeememu eyasuubiza bwe babanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanye wamu mu linnya lyo okubawa bye basaba. Ayi Mukama waffe, kkiriza kano okutuwa bye twagala ne bye twegayirira nga bwe binaatusaaniranga. Otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, ne mu bwakabaka bwo obugenda okujja otuwe obulamu obutaggwaawo. Amiina.